yagula abavubuka okuwayiriza Pastor Kayanja nti yabalya ebisiyaga. Amawulire gagenze ku New Vision, gagenze mu Monitor, maybe not Monitor but other publications like Bukedde neko online. Njagade mbayite wano ntereze ebitambula ku side yeyo. Njagala kwogera nti sisasulangako muntu yenna, sisuubizangako muntu yenna kirabo nti singa waiza Pastor Kayanja nti yamukozesa njamuwa sente. Ekyo tekibangawo. Naye mu mwaka gwa 2021 waliwo abavubuka n'abalenzi abantuukirira wano ku Christian Life Church nga bagamba nti Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center yabakozesa yabalya ebisiyaga. Nzikiriza abavubuka ekyabaleeta gyendi kubanga ndi mukulembeze mu ggwanga, nfaayo eri omubiri gwa Kristo, era nti maze ebbanga ddene nga ngezaako okuyamba ekkanisa okutereera n'abasumba okutereera sobole okubanga omubiri gwa Kristo gutereera, tuveemu obufere n'ebirala bwe bityo. Ekyo kye kyabaleeta nga bamanyi nti tusobola okuwuliriza ensonga zaabwe. Abalenzi bano bwe bajja oba bavubuka balambulula mu bujjuvu ebintu bye bayiseemu, engeri gye babafuna, engeri gye babakuŋŋaanya, engeri gye babatendeka, engeri gye babasembeza ku mwanjo, n'engeri gye babakozesa nga bakozesa ssente n'okubasuubiza ebintu ebirungi mu bulamu, oluvannyuma ne babasiyaga. Abavubuka bano bandaga messages eza WhatsApp ne text nga ziva ku ssimu ya Pastor Kayanja gye mmanyi obulungi nga zigenda ku masimu g'abaana bano. Kyankubawala mu message ezo abaana oba kati omwana omu nga amugamba kino kyabaawo, nakozesebwa, nalumizibwa, nyina ebiwundu, njagala ssente nsobole okwejjanjaba. Ngono omwana agamba wankozesa, kino ne kibaawo. Mu text message saasobola kulaba nga Pastor Kayanja akubwa enkyukwe naga nti ogambye eki, oyogedde otya, tokiddangamu. Teyakyegaana ate teyakiwakanya, wabula ndaba nga asuubiza ssente era nga asindika ssente eri omwana. So bwe nakiraba ne mpulira nti waliwo ensonga eyinza okuba nti egenda mu maaso. So newankubadde nga ebyo byonna byaliwo, abavubuka saabakkiriza, ne bye nalaba ne bye nasoma n'ensalawo era obutabikkiriza, n'ensaba nti wabeerewo meeting, kubanga nze nali nkyakkiririza mu Pastor Robert Kayanja, wabeerewo meeting wakati wange ne Pastor Kayanja n'abakulembeze abalala. Bwe nasaba meeting eyo, meeting teyasobola kugijjamu oba kulaga nti yeetaga meeting. Newankubadde ebyo byaliwo, saagenda mu mawulire, saakola press conference, saayogera linnya lye, saakola kirala kyonna, wabula ne muwandikira ebbaluwa ne mugamba nti ebbaluwa eno ngikuwandikidde nga omukulembeze akukkiririzaamu.
ebbaluwa eyo nagisindikirako n'abakulembeze abalala. Omuwendo gwabwe baali 3. Ne musaba meeting mu kifo kye yandyagadde oba n'abantu be yandyagadde okubeera mu meeting eyo. Ne musaba ne mugamba bw'oba osobola ne mukyalawo muleete mu meeting eyo tutuule mu kifo ekyekyama tewali recording ng'abakulembeze tulabe ensonga zino bwe tuyinza oziwaawanyaamu tusobole okudifendinga kubanga zisigala zijja okumala ebbanga ddene tukiresolving tukimalirize omulundi gumu then tulabe nti ekkanisa ekudifendinga ku bintu bifaanaganako bwe biti. Pastor Kayanja teyasobola kuwaayo kiseera kunsisinkana n'okusisinkana abakulembeze abalala. Wabula ate ekyankuba enkyukwe kwe kulaba nti ate Pastor Kayanja agenze ku poliisi n'andoopa ng'ayagala bansibe mangu mangu kubanga muwaayiriza oba nkwataganye n'abavubuka okumuwaayiriza. Nze nawandiika ebbaluwa ng'owooluganda ng'omusumba nga musaba twatagane tumalirize ensonga ate ye yantwala walala gye saayagala kugenda. Bwe yeemulugunya ku poliisi nengenda nenkola statement nembalaga byennyina nembalaga bye nasoma nembalaga bye mmanyi. Bwe baawuliriza ne balaba DPP n'atunula n'alaba nga temuli nsonga era fayiro ya Kayanja gye yali anziguddeko n'agiggala neggalwawo. Nakimanya oluvannyuma nti abavubuka abamu ku bavubuka bagenda ew'omusumba Kayanja okusaba ssente zaabwe oba okugamba nti bakozesebwa. Bwe bagendayo kyenategeera nti bakwatibwa olw'okuba baali basaalimbira mu kifo ekitali kyabwe. Abamu ku bavubuka bano beebo abayina ebintu bye nalaba ne bye nasoma. Ekyo saakiriimu saamanya kye baakola, baali basalawo kutwala nsonga zaabwe mu maaso kubanga nze bwe baava ewange sina kye nakolawo. Ndoza ne batandika okwesalira amagezi amalala. Bwe baateekebwa ku poliisi twakizuula nti nabo ne baggulawo omusango ku Kayanja baga nti mwe mutugamba nti twasaalimbidde naye ffe tugamba waliwo ensonga zaffe twakozesebwa mu kisiyaga. Abaana nabo ne bamuggulako omusango ne Pastor Kayanja naye n'abaggulako omusango. Ebyembi DPP omusango gw'abaana ku Kayanja n'aguggalawo, okwemulugunya kwabwe n'akuggalawo, naye ate kiyakola okwemulugunya kwa Kayanja eri abaana yo fayiro n'agitwala egende mu maaso mu kkooti. Ebyo bye mulaba mu kkooti bye bigenda mu maaso. Fayiro y'abaana baagiggala, eya Pastor Kayanja yo n'etambula. Siti DPP kusalawo kiki kituufu, naye emyaka 2025 abantu ab'enjawulo bazze boogera ebintu byebimu ku muntu y'omu, abateemanyi abatakwatagana ba myaka gya njawulo biseera bya njawulo boogera ekintu kyekimu. Ekyo kye kyankwatako ennyo. Nsabe Pastor Kayanja tutuule tulabe nga tukimalawo. Myaka 25 mingi wadde nga sibakkiririzaamu abavubuka, naye ate lwaki tukikwataganya ne tulaba nti kiggwawo, obulamu bw'ekkanisa ne butambula bulungi. Pastor Robert naye n'aweereza nga bino tebimubeera ku mutwe, n'abavubuka nabo ne tubagamba mwekolemu omulimu oba mutereere.
niye kirabika olw'okubanga tetusobola kusinkana nga abakulembeze kugonjoola nsonga zino mu by'omwoyo, ekifo kimu ekiyinza okutuyamba okumanya kyekigenda mu maaso, nsonga zino zifaanana zitya, kifo kimu ye kooti. Nze nsaba nti nga Pastor Kayanja bw'awulirwa mu kooti, n'abaana bawulirwe mu kooti, fayiro yaabwe nayo ewulirwe mu kooti, ne Pastor Kayanja awulirwe mu kooti. Awo tujja kusobola okuwulira engeri gye bawozaamu, kye balina, kye bagamba n'ebirala bwe bityo, then tumanye amazima, kubanga amazima galina okuba nga gali administered, galina okuba nga gaweebwa bannayuganda. Nga maliriza, siina kasajja ku mutima ku musumba yenna omutima gwange gujjudde okusaba nti lumu ekkanisa ya Kristo eneetereera, bakulembeze ne bakulembera bulungi, obufere ne buva mu kyaki, abantu ne balambikibwa obulamu bwabwe obw'omwoyo. Kwe kusaba kwange. Mwebale nnyo.